Chaji kumideke nkola ya video kugata wali ni Star TV kugata nechenda kamuze munana tubaonga tubali nyimbe sinzo kubeza kabi mu week ni Stickman Sudani kugata olugambo ko ne Premier League nyimbe za kabi ne birozo bya munomulama mbera gute bwe bitambula so atukomyonga tuchaine DJ Jacob omutuze ku set embozi enyuma yetagira dala budde lwa tujja budde lwa mbera nti tuli mu mbera ya covid ate tuli mu mbera ya kuba tutambula mu byalo tunonya akalulu wenda bamwana ngakola kusompulya muri esani nezukira senga sire je kyatandikira senga urokoso esiwa amani mu Uganda kitu nate rudatine musasira ebizibu byayerekede ebizibu byagenda okwolekera mu ne criticism aye ne comparison eshegera kwegamba ebintu bingi comparison criticism nebisi so kya kumenya tutunulire ekirozo kino kijja tuyingire ebyo bufuzi ekirozo kino kijja nga nva ku radio nava ku radio saa mwendo gw'ekiro esebo ngenda zana kasura mu lufuka zone kyasinzo kubera abapangulu kufa ababaya ndo ndagala mpesimu diretere watu yagala zone gyensuramu baso okubbe emotoka ne bajambula yonna nokoma okumazenga bagire sawa tewali kiriko so mbanva ku dembe tukeze na kulanda about bisanga bali ku defense nga bayina omukyala ali lubuto omukyala oyo asura mu zone yezana banyimiriza bayina soso akunde kusinakula mukazi oyo banyimiriza nibangamba tubadde tusaba otwaleko mukazi ali awatudaline munne agena mu ddwaliro mu kisenyi kuzaala ne bagamba yi division teyina ambulance ngamba division teyina ambulance naye just yetaka buyambi ngomu ne bagamba twali tabu ne ate tebalina sente z'amafuta ne bagamba twali tabu sente amafuta ya motoka yange ebera full tanga ne bavuga swi olawe wankulukuku olos dwalira kesi sedi byawo unatuukaawo tuyingira mu gate bamugamba tusobola kuzalira nagira mu kisenyi kisenyi ekituufu kati gende mu kisenyi nibagana omukazi ali kumpi kuzaala kanatukwakita mu kisenyi nagamba nedda azalina kuzaalirawo mbandyawo omukazi ebisanga bimuluma ngagunda wakaana kosafu katata w'omwana lukasooka n'okukwata omwana mu bulamu bwange akava mu lubuto lwa mukyala tebamufaako nawulira ennaku mulimu tebananyamba ekitegeeza olw'embeera eri ku muntu ya sente oba bikozesebwa equipment ewali tanywererawo ddagala kwegamba tetulina kiri tusooka kulowooza ku sente tusooka kulowooza wajanyweredde ebizibu ebyo no byogeddeko mu byalo bingi nnyo okusinga okutaasa obulamu bw'omuntu oli maama tomanya omwana gwetesa buli lutaasa okukera ku makyo okufuuka omuntu ekyenneewuunyisa ate ekirala bonna ddayo okulaba omukazi akana akatuma Jacob yagamba nabulije sikumanya akulya omwezi naye omwana wange mulenzi namutumya Jacob nagamba waawo webale kutuma omwana era ka Jacob ako ngendayo oluusi nenkatwalira ebyokulya nokawo bambi kajjira mu mbeera etaali nyangu so idea evaawo nengamba nedda since nina wembadde nyamba abantu ku radio mu program yange nyamba abakazi ab'enjawulo I think nina ogenda ku district nyambe Bunamwaya division ene erimu pate kyasinza okubeera amanyi DP kati DP nayo yawuddemu DP waliwo DP yamawuna waliwo DP ndala so pate eyo ebadde ogecontrollinga Bunamwaya L3 emyaka emabega mingi ekyasinze movement egendangayoko bandi bagendangayoko kati nze agenda okusookera ddala wapepopa ogendayo okubeera nga avuga division kwani nokulya akaluka noboyina okukalya erinnya we liri obuwagizi bulina okujja so awo kiva nenga okwesimbawo so chief idea evaawo okuba nti weesimbawo mu kwesimbawo abamu balekulidde positions babaddemu nti avudde ku radio avudde mu mirimu gyabadde akola ogenda kuva ku mulimu gwa radio manyi policy ebintu kasita weesimbawo olina okuva ku radio ye policy ya monitor kola ntino olina okuvaayo olina okuzayininga akalulu kaggwewo akubye okuddayo oba osobola otaddayo so era nina okuvaayo ku period yange tumaze okuregisteringa because nina okuva ku radio for the time being naye ate nina okuddayo either nandidde either nasiridde nina okuddayo kubanga ekyalede kiri kyayingira omusaayi kyayingira mu nze kyakuyingiramu gwe ng'omuntu because kinyumira nnyo omuntu okumusanga okugeya nga tomumanyi nina akugenda akufiraga mama yenze mbadde kola door to door nogamba mama gyebala kuba mpita Jacob bapita ndiye Jacob omutuuze yesibira bulijjo mbayinjira ne musajja mama
amaguli jangu olabekana omuntu omuvuga nga tusiba tubuliza ku Sande ne bajja kati bava mu kubyo okusaba akalulu omusajja gwe bale nnyo tugumiza okigera paka wamala okugera ebyabwe banza okutwalira nga dakika nga 30 bakwebaza nokagamba munayi nesimbi etukulira mutu nza akalulu kange nakakuwa banga tayagala nkuwa akalulu tayagala nkuwulirize naye nkuwuliriza mu bubba ninakuwa akalulu kange. Amina. So njaga tutunulire mu kwesimbawo kuno abantu baba ne ambitions ozogedde n'ebirubirwa lwakyo ojja kwesimbawo abasinga mu kujja kwesimbawo kuno baba n'ebyobufuzi bwebagamba nti why nkutte wano nsaidinze n'ono agenda okuba nti anyambako nga nzija okwesimbawo baani bojja nabo oba baani booli abali emabegawo kyentegeeza political party ki ekuleese nga Jacob Mutuuze. Mama wange yali mukyala mulokole ngaagira nnyo NRM naye gye bufa bwenkana NRM yatuuka n'agyetamu naga nti nunze mivuddeko nayingira people power gye bayita NUP kati sawa zali mu NUP. Taata wange yali musajja wa DP naye yafa. Nze omuntu yali kulya nutu nga saagala byabufuzi era sibyagalirako ddala naye kino ekintu kyampa ekyokuyiga nti ndo ku nsi ya Mukama Katonda bakwadde eddoboozi olina oddikozesa Katonda bakwadde erinnya likozese okukyusa ekitundu kyobeeramu. Mu division enamba eyo mulimu zone emu ekyasinza okubeera empangu gye bayita Lufuka Mwensula. Wandimbuza ki osula mu Lufuka lwaki eyo division eyo ndeetera okufiiringa kikyende waje wava n'abantu abalimu bandeetera okubatunuulira ne banzijukiza ebyayita byange nenwana nnyo obutaddamu okubeera mu byayita ebyo. Lwaki oyagala obabeeramu notalwana Jacob okubakyusa? Mbakyusa reason being nti kati abantu abasinga obungi mu Lufuka Wensula babeeramu balinamu abaana abasinga omazi abasinga obuddala abavubuka kati ogenda notuuka ne bakuwulira kati bandako mu TV emu NTV nga bujjo tubeera nayo naye nga tetumanyi gyoyise wakola otya nogenda ngaobabuulira nogenda ngaobabuulira kati obwana bwabwe obuseebisinga kati nnaku zino bumpeta kyamaani mujja ne tukola pati ngulya soda bagula ekyo omuntu akantu akatini akomu kasookera ku makyo kubeera nti ali inspired about okutandika okukola okufuuka ensonga. So mu mbeera eno otozeemu oyingiddewa wawojjira? Nadengera kujja independent naye nageza okulaba nti you can't be respected ng'oze ku independent kubanga omuntu atalina makulu atamanyi kikyo ayagala so nensalawo nengamba why kaninde mu NUP eyina ebirowoozo ebirungi oluvoo mulimu abantu abamu abalina endowoozo enkyamu. So awo wennyini ng'oyingira NUP emabegako wali ku mutimbagano netufuna embeera nti Jacob Mutuuze abantu abagambe okuba nti aba people power abawagizi si Kyagulanyi ng'omukulembeze w'ekisinde abaakulumba nnyo mu mbeera eno olumbye abaakulumba ogezeko kubanga obatetenkanye oba batereeze kuba baakulumba nnyo emabegako nga balaga nti oli against amukulembeze waabwe wa people power Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu bankwata buli saadi against Bobi Wine bo balowooza problem yava ku muntu kufuma mwana wange Nairobi kituufu nange nina muwala wange omu bamuyita Mayira nenkwata muwala wo nentaliko muvuma ku Facebook I think tosobola kubeera kyekimu kituufu kiba kifaanana omuzadde yenna ndasobola kuprotectinga kyazadde aba muzadde musiru omuzadde yenna atasobola kuprotectinga kyazadde aba muzadde musiru nze saafuna protection kuva mu buto bwange protection yange yonna ngiwadde muwala wange kyesaafuna mu buto bwange kyonna alina okweyagalira mu kyofunye otegera ku myaka gye nali nsula ku street ku myaka gye nali street kid ku myaka gye yalina katisaati nasula mbuliri we sasulangako so kubanga kugamba nti no ekyobugagga kyenina sirina mmotoka kya bugagga mwana wange kikyobugagga wokizanyiramu oba otagidde mu future yange ey'abazzukulu bange abajja mu maaso lupita ekintu kikwa kuluma muntu kera kumakya kugamba walepinga omwana wo ate nga si kituufu wakwata omwana n'omusiga siriimu n'omufunisa olubuto ng'omwana akutte ayina essimu ye ali mu WhatsApp group y'essomero bamiteekamu n'abirabanabikuweereza nawulira nga nfa muliramu bwansibuzi nyingizibwangako nga nasonenga nti omukazi apositiza ekintu kino alina omukazi bamuzaala oyinza otukwekera kumakya kudda ku mwana because oganye okukkiriza kyenjagala kyendowooza by the way nekina positinga nagamba nti Dr. tayogedde ekigambo ekyo tayogera yalimu ebintu bingi bali musitera Nyanzi mulimu Bobi Wine
nenvaayo nwanirira ekitiibwa ky'omwana wange ng'omuzadde yenna lwakwanga obeera ng'oli muzadde obeera n'obusungu bungi ebikuvaamu ebisaire oba tusabikawo kiwetinga bingi ebisobi ze nakola bimu ku bintu byenejjusa obulamu bwange obikola bate notunene nga nti tobyanjigiriza okubanga tulaga bantu weakness yo kale saa zino ovuma merisa sikyalumibwa because kati nakyejjamu takyali kiri kintu kiri ekyali kindrivinga crazy ng'okikwata kubanga lupi omwana wange bamusuyanga alina omwezi gumu okuva ku mwezi gumu ebiri mulabi akula paka ku myaka gyalina kale esaawa zino so kati okugenda ku makya gwe nodda eri yona gyoli musize bwarabu n'okwata ekifaananyi kye n'omuvuma otegera mba sina respect genza kukera ku makya kuwa si buli muntu ali popa oba munyupu ntino mubi mulimu abantu abamu nga bo bw'otakkiriza nti kyakkiriziganya naye akulaba ng'omuntu mulabe we era nze bantwala ng'omuntu atayagala nkyukakyuka naye nkyukakyuka njagala because omwana wange tasomera muli ya gavumenti ali mula private ate ntekayo sente te byasoma binasoma kyekisinga n'okunyiiza nti sirabasi yaffe eyeducation yakisiru omwana asoma paka makerere ng'omuntu ali mu parliament amazeyo emyaka 40 tutavaayo atuzine time yokulya sente zenesese tutavaayo ebintu ebimu so unawula honorable Kyagulanyi byayogera nalabira nti birimu omulamwa okutwala Uganda lwakubanga abantu bangi nnyo abali negative njagala nze nja muntu awa credit esaana mwebaza ku president Museveni nti yatuwa emirembe omuvuma n'omuvuma n'otambula n'ogenda otegera that kind of freedom otegera eggwanga lirimu emirembe wakwanga tulina obwavu bungi okukyakala kungi okusanyuka kungi eddembe lingi obwavu bungi kati obwavu bungi tuzadde nnyo tetwepulangingide naye ogenda kukeera ku makya okunoonyereza ng'ate ebisa ebisinga obungi ate si yemukulembeza alina obuzibu nga ffe abantu ffe tulina obuzibu waki nina omwana omu because ensawo yange njiraba tegwa na mwana wakubiri omwana njaga muwa ekisinga kyanawo omwana we ekisinga bw'ozala omwana tomuwa kisinga n'abaana bajjazwala tajja bwakisinga because nagwe taata oba maama wamusigamu ensigo twamuwa kisinga nze kyesaafuna kyonna kyonna nkiwa omwana wange because kinkatakatako bavubuka bangi nnyo emyaka gyaffe balina abaana 5 4 ninge afuna emitwalo 3 emitwalo 2 waki ozala abaana 4 abagenda okukulira okufuna ekintu ekirala tekiri nga ntino oyinza okusanga president Museveni nga si ebuzibu nga ffe kennyini abatuuze ffe buzibu osanga omuvubuka ali ku booda awalula ku kolansi stade agiwalula ku kolansi nenga next day ejja kujjamu ekituli sente zaffe zizija okugendaawo so bintu bingi nnyo ebyapeneze mu Uganda nga ebiseera ebisinga nga gavumenti erinaku 80% oba 70% nenga ebiseera ebisinga obungi ffe abantu ffe tugana okwepimira kijja tusobola ffe tugana okwepimira omuntu ono alyako ekiyange essaawa zino nga musajja ni future ina ki future eri etya so jja kumenya tutunulire akalulu kano koze mu kalulu abaana abasinga bannabitone balipidde because of Bobi Wine aze mu music afudde mu music ayingidde akalulu akambuse koze lwa bintu kuyamba abantu mu kujjako okuyamba abantu abasinga bayinza okulowooza jjako bazze kulya kuba bangi abagamba nange mu mpenzi gyendyeko so kukujjako mu kalulu kano waliwo byotunulire ebirala ng'ogyeko okuyamba abantu yes ekisookera ddala education system nti bunamwa erimu abaana abagezi abasomye naye tebafuniddwa chance zimala ogenda kufuna division yaffe nga mulimu abakyala abasinga mothers baweerera abaana baabwe nga kusiika mmere chips oluusi ng'akola mu katale oluusi batata bavuga maboda naye nga alina omwana omugezi nga division osookera ku makya omwana oyo muwa scholarship nagenda makere n'amalako bulungi bunama erina factories nyingi njogera kutunulira 70% abantu abakola mu factory ezo tebava mu tebalonda na mu division yaffe okitegera ti ng'ate gwe chairman LC3 osobola okuteekayo enkola naga nti ogenda kugula factory ye naye 80% oba 70% oba 50% mwana alina kubeera wabunamwaya typical bunamwaya bintu bingi nnyo mu lufuka mulimu abavubuka bakuba ebikonde abazanya emipiira twalina timu yaffe ya bunamwaya FC gye bafula Vipers omugaga yajja n'agigula kati teyazeeyo mu lejula oba nawulidde bubi teyazeeyo mu lejula ye ku timu zikyasinza amaanyi naye kati yagitunda ye yeesimbyewo gumu
bagitunda timu yaffe kati ebintu ebimu birina okuzza ebizza abantu awamu abavuka bali awo mu lufuka bakuba ebikonde ne bavaawo mulufuka ne bagenda ne balinyenyo ne bakuba ebikonde lusi ne bakomawo nebikosa bafuna training emala tebalina bikozesa bimala kinkatakatako nga Jacob lwaki LC3 lwaki twongedde LC5 oba MP ndi junior in politics okay ate nekirangiro kusiyamu kama ofubanga nnyo kuba nti oba ozimba kaliyayo totandikira eri waggulu kyeviiri kinaga nti natandikira mu code room saatandikira ku muzindalo gwennyini nemmanya nti okuwa program olina ogitwala ng'ekyomugaso so okutandikira kuwa LC3 kigira kunyamba mature okukula mu politics n'okumanya politics kyeki n'okumanya nti obukulembeze kyeki n'okukolera abantu kyeki kubanga LC3 olina kukolera abantu gomanya enguudo ezirina okubeera gomanya ebyalo ebirina okuba n'ensalo z'ebyalo engeri zitambulamu so mu mbeera eyo nga Jacob nkuta kuba olwakadde obenga weina however Jacob tugenda kuba tumufuna second take nga tetunaba kuyingira kalulu awo ngenda munoonyaako tufune we tutuula oba ku radio tutule mutuwayewaye abantu wasojja bunamwaye nenkulaga bunamwaye nabadde njagala nnyo njijeewaako omukulu n'aŋŋamba oli New York nti omukulu ali busy in fact next interview ne Jacob mutuuze genda kuba nga tuli bunamwaye tutalagemu tutambulemu naye tunulire abantu bunamwaye bazze ayogerako emiti emiti egiri bunamwaye abakolera abantu abenja baayagala okutuusa eddoboozi lyabwe eri abantu oba eri akakiiko oba district at large so obaka obusembe Jacob Ngankuta obakanga obusembayo buli muntu musobola nti ngala gwalaba kavenyo kano nti nyinza okuba nabyenjogedde byakisomujoli naye artistic ofunayo kimu ekisobokera kuma kyokuyamba bwetwabukala mu byenzikiriziga mu byeddiini ne mu byobufuzi ekinfula mulabewo gumiikiriza endowooza y'omuntu kubanga omutwe gwo sigwe gwange olina omutwe gwo olina omutwe gwange olina byoyagala olina byesaagala so buli muntu tumwalabire mu ngeri ye ate buli muntu tumuwe ekitiibwa mu ngeri ye ekitiibwa kiva engeri giweetwalamu engeri giweewaayo mu bantu nkwagaliza obulamu obulungi faayo yokuba nti oweprotectinga kubanga ku nsi ya Mukama ku nsi tuliko omulundi gumu naye fubanga nnyo okola ku mulundi gumu guno ensi ekujjukira ensi egenda kujjukirako ki egenda kujjukirako ng'omuntu awemula avuma abantu ku Facebook egenda kujjukira ng'omuntu ali ever negative siima ku ekyo ekitini kyolabyeko ekitini kyolabyeko kijja okuvaako mu omukisa Katonda okuwa ensu okugaziza ensulo zo. May God bless you. Amina. Jacob Ngankuta akatalekeka oli muntu counselor love counselor abulidde abantu amakane gakyuka n'obulamu ne bukyuka abantu bambuuza eyo gye mpitira nti alina omuntu gw'alaba nina omuntu gwendaba lwakuba ndi mu long distance relationship okay ali mukola omukazi yenna gootawa betukukola nga musajja atuuka ekiseera n'akumenya kitooza ku lwaki tamanyi value ya sente kyeki omukazi omukiza agenda akole ategeere value ya sente kyeki